buno bubaka bugende erigwe omukuru eyantuma ogenda okuba ichuli amasasi sebo kwise mirundi meka njagala sente zange. I need my money, or else I'm gonna unmask myself so that people can identify me and you see what's next. Njagala sente zange tuko esanga muri bali azamanyi nitugende tukore ebikore ebyokuyiwa omusaayi maziwe katona nyigrafi abase simwe mumututuma nemuda biteyo yamwe kurinda gwe kalenzi gwe yonna gy'oli njagala omanyi bino tebakyabinoonyezaamu content. Isma yatuluma nakati Isma akyatuluma kavubuka gwe mbugu amutta omanyi mwagala nnyo okukola content babawaane mufune following baboogereko bajja kukwata kasajja vubuka gwe bakusibe kasajja gwe weefuula mbuli w'ekitalo wano. Njagala omanyi oli mu Uganda wano eno gavumenti ya Museveni tokyamala gakola bintu n'odduka n'opostinga bintu ne batakulaba. Nsaba gavumenti poliisi side iso mulabe video eno yavuddewa bagipostingiddewa ono omuvubuka mumukwate ajja atubuulire waje yatira jajja Isma ichuli era ani yamutuma bamuwa sente mmeka nga bwe bwagala content buno obulenzi gwe kavubuka gwe toddanga mono yasabirano oyogera ku jajja Isma omanyi bwe yatuluma manyi Isma bwakyatuli ku mitima omanyi Isma omugo gwe yatukuba omanyi abata Isma kye baatukola mu bulamu bwaffe wano ku social media ne mu bulamu bwaffe bwa bulijjo osinika ebinyo mu gwa Isma mwagala content wano yeba ne content yatusiza wa na Uganda mwezimanyi sente bampe sente gwe nsaba police government wonawe muli mukola nnyo okunoonyereza mukwata bana abatawagira government ne mubanya wawe bali ne mubanoonyereza tusaba esimu yapostinze video eno yavuddewa era musobola ogimanya video eno yatandikiddewo okusaasaana oyo yatandikiddeko video eno okusaasaana atubulire yagijeewa era wanabaga inanyini simu yataddeyo video eno mujja mutegera ba amaaso gagano geraga manyi muno obuvuka buddeeyo nga bumaze okugula obusimu bufuna ebisimu bya tekino simu bya aitero ne mubeera nga tebina bya kupostinga ne kagamba kateekebwa ebitiisa mu Uganda nga tekamanyi kigenda kuddako zaba poliisi bulijjo mukwata abantu wano mukwata abantu abalwanisa gavumenti eno ne mukwata abantu ba people power ne mumanya wawe batudde wawe bali. Njagala mutugambe temusobola tegera kano kavubuka we kasinzidde kuteekayo video eno. Njagala musawa mutugambe nti omuvubuka mumukutte agamba nti yatta ichuli kubanga n'amaloboozi agali mu background galaga nti gali mu Uganda. Mmanyi buno obuvubuka bwagala nnyo content wa TikTok bwagala nnyo content wa social media bule mwedde okukola we kavubuka gwe kabakukwate otubuulire engeri gye wattamu Isma ani yakusindika era emmundu yamutta eriruddawa era yamusindika omwogere n'essente ze bakugamba ozoogere Isma afune obwenkanya gyali emagombe. Mmanyi musinikasinika nnyo ebinnyo wano nga mwagala comment nga mwagala content nga mwagala baboogereko toddangamu sinakuddamu bakwate otubuulire ani yakusindika bakwate ebitongole bino ebya gavumenti musobola okunoonya video gye tuziteereddeyo senga ziba za people power musobola ozitegeera amangu. Video eno kana akavubuka akagamba nti katta Isma ichuli kagiteereddeyo era musawa mukwate essimu eyo n'ekifo bagiteereddeyo mumukwate atubulire engeri gye yattamu omwagalo w'abangi atubulire engeri gye yattamu Isma mukwano gwange. Isma yali mukwano gwange nnyo nga nkubira akasimu nangamba kabata kino nga nange mukubira nangamba kabata kola bwoti tosobola kuvayo kutandika kusindika amanyo mbugwa muto banja sente ze zakusa jjajja waffe Isma ichuli wani tugambye mmeka ne tuzisona ne tuzikwa wani tugambye sente mmeka zibakuwadde okutta Isma twandizisonze twandizikuwadde notatta Isma obanga gwa muto obanga sigowa muta kasajja gwe bakwata ogenda obundire mukomereruzira mukanoonye gavumenti munoonya akasajja kano tubawadde essaawa 24 ng'essimu eno eyakutte video eno mugifunye nga nako mukakutte nga kali ku poliisi. Omanyi bulowooza nti gavumenti yakusaaga busaazi bulowooza bino ebintu bikyalinga biri ebyedda ojja kumala gasulayo video weekweke tekikyasoboka kati mutulage nti kati mukola gavumenti mutulage essente ze muteeka mu security nti zikola